ono lugundi ani era agenda kubeera secretary general nga dikolako amulonzi otuno ali wanafa avugira why olala otuno yaja mu government yokero lutwa is your malice and your politics malice yeyononya abantu ndi wene Museveni came twafuna ekisamba mugerwa nitufunayo omukazi omulaba bali bamuyitani hati mwana bakumukazi oyo omukazi oyo musoga yajjanga Minister State for Agriculture n'agikuba mu kitaliko I've forgotten her name. Yaganti nti mpandiikako nti nayagadde gundi mutwali addala ku ddina ye mukazi yasooka oyo nti nayagadde gundi mutwala ne ku ddina abasooka akasaba agende 10 mu gavumenti ya UPC bonna baafa kiki kyabadde anti bayingira mu UPC ne bafa ne banga twakyali abakazi be bajja busooka is dominated by women. That's the problem. Bano ba kazungu baanize nawandikanga parliament mu 8 kundi ane twamwitangane Alex Wayibale bali babiri awandika mawuli n'omusajja omukulu nga yalinga chief whip mu DP basala 10 kirunda n'abatwala ate ba family zabo zali zikomyewo omusajja yayimba owa DP talifuga n'obutongole talibulya government y'obutebe yavaako bamusaza musomeni abasoka. For me, I've been here, that's why I don't panic. Ni abantu nga bakambwe nnyo. Ndikakati ffe nkulaba nti kati nga parliament mukiraba kino kya parliament spends 2.6 billion. This is a mercenary newspaper. Kyogamba nti parliament sisasanya mu kutamale. Andi ngenda kunyonyola. I've written many articles, many books. Kano kalaba nabaga nti Museveni n'abantu ba Uganda tebamanyi mafia. To understand the mafia, you have to do map. Nze Katonda yenyamba bwe nagenda okusoma ebintu ebyo bya intelligence. Twasoma mafialism as a cause. N'ojikuba wali. N'ojikuba wali. Mafia mulabira wo. Nomanya nti nakawandika ndi wano. Ano ka mafia. Wakawandika on 13th October 2019. Yes. At 9:30 Chengera. Nemba wandikira kano ke kamu ku buli latest. Nga batwala Muhanga. Lwe bakuba essomero liri eriye Kasese bali batwala Muhanga jini Muhanga go bali bakuba olwo ba mafia era Ministry of Education yavayo negamba essomero teribanga kuli ya Ministry of Education essomero musajja muzungu yalitandika tuherebwa abana ba poachers basome nga yaroza kinamalawo ki essomero liri mu town bali lomba batya ne bakwata omusajja omukulu w'essomero omusajja omukulu w'essomero yali asuze Kongo kati gwatagendangayo oganti yavudde Masaka n'asula Kongo amaka agamu gali eno agamu gali eno naye waliwo yali ayagala abasabi basapulainga emmundu mu UPDF ye yali akuba Muhanga nze mbayamba kujjako enjawulo mbayamba ate nzimba profile yange nakawandiika ddi how Museveni loses is wound Kadaz. Kakati kano wakawandika ngena kuzomwezi lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka 2023 ku lunaku lwali lwa mukaaga. Kakati ate kana nakawandika the killing a medical doctor to go nakawandika ku byandala. Byandala wano bamupira ku luguudo lw'e Katosi. Ne mu Bwakabaka bw'Abaloma omusajja omukubi w'engatto yatta omuntu ne baga nti yali mu Roma yekka. Katuteo dokita omukubi w'engatto asigalewo ne baga nti akola bwakola bakwata abalala yolito omutuufu tebamukwata ono magambo yasoso tukwata ate tekisoso mukamba boli bakye batamanyi bw'oba tumanyi culture y'abantu tugitegeera kati bano tebakimanyi nti bw'oba tunulya ebika by'Abaganda olabanga ebitalina value naye nga binene biyina ettaka kakati awo ababendiga bayina embaale embuga yabwe empiji wali embaale empiji mbale Abaganda bakugamba ti olanga zege yakasibira embaale akaliga kuba ab'embaale bonna tebalyandiga abantu abavanga mu Masaka ludda mu Buddu ng'endiga bazisibaawo mbaale kibuuka omumbaale kibula nti ono mulwanyamuli semwogere yakozesanga mulwanyamuli mulwanyamuli kibuuka omumbaale yalina mukazi w'ennannono nga yamumajjuli alwanira mu bire okutuusa omukazi we mu Betlehem nga n'abulya Abanyolo kyabeera mukala akabbulu akakaleke mulaba kasita kakwata bwe kati mwe mukakuba obusaale Abanyolo ne bamukuba akasaale ye Bayibuli egamba mukazi ne kalicha zaffe zonna zigamba bakazi naye ate nga bwe batunulira nabo bayina loolowa gundi wano
z'amaanyi ngo batono kakati bano tebakimanyi nti Mbali kwe kuli obusozi MTN ani kwetadde ki emirongooti gyayo how much money is this sente mpitirivu yes kakati ngo butulira nti ne Museveni bamulimba nti abaganda baagala bizimbe byabwe embuga z'amagombola n'amasaza ye nga tamanyi nti tebaagala bizimbe bino baagala ttaka buli wali egombola wali square miles ezi kati gombola zaali mmeka ze yabadde zaali mpitirivu nti buli ewali essaza waliwo square miles 16 kasanga ti square miles 16 kati amasaza gali 18 Museveni yabaddiza ettaka anti kibatunze kati ye Museveni yatulira buildings because I had not started Uganda culture nti omukulu w'ekika ssebo bano simanyi baljuli bani nayomba n'omusajja ewaffe n'abonyabonya omukulu wange naye ekirungi mukulu wange naye abyagala muye bwe bakulaavu oba nange ndi byagala simanyi naye omusajja nabuuza omutaka owaayi muzzukulu ogoza akwabirira olumbe bamuyitaani si ekigundu nemugaa nti ono ye mirundi nga naalagidde njagala emmotoka njagala akoleseza bbiya 10 z'abantu bange ne tenti neza soda 10 ne tenti ne mugamba lwaki tukuwa emmotoka gwe mubazzukulu wo temubanga mu baana bo boozaala temubanga mwagula mmotoka etambuza mutaka tukuwa emmotoka wagulako passport wano muzzukulu wa mujanja bakonza stormed out of the meeting I couldn't accept blackmail kakati nno baleka Moses ali mu kibiina ekigatta abavuzi ba motoka agambye nti Mr. Tamale nti tuyambe otwogerereko ku badriver abavuga ababaka ba parliament tufuna obusente butono nnyo wendo buzi Francis manya ono yafa Francis yali speaker Francis Ayume Kamiro omusajja bamuwadde ennaku z'ennya gyemitwalo 7 naye zaasuubira okufunako bagenda ne bazisayiningayo ababaka ba parliament ba ministers otemenya maakaaba omusuza mu boys quarter gwera abasirikale abange nze ndya n'emmere nga tebannalya gwosuubira n'omulaba omugundi omusirikale era baŋŋamba nti bamala babuuza kapabiri bwe bakola kuli commandation tebabazaayo nze omusirikale oyo musiraamu tebamufumbira ddaaku ewuwo naalya bamufumbira yabakuuma ebweru gundi yabaddewo omusirikale ye yafa era omusajja oli yayogedde mukaabugingo namwagadde nnyo tiyawadde bakazi baffe college yagambye obugingo yogerera ddala okubira eddala ekisiyaga kiyite kisiyaga sikukukanga tobikirira kisiyaga nti ne banakanga era bajja kutta kituufu avuma abantu akola nze nsinga okuvuma kakatulaba mukazi wange bwe yata agabya getwali tukonalinze ag'ebijambiya bakuba omwana we ne bamukuula amanyi anti nkubuulye bakuba omwana we ne bamukuula amanyi n'ategeera nti bakubamu n'abali innocent the real one did not appear kyovula public relation batubuuza nti what shapes public opinions ti a man like me I've written many articles many books about marriage and corruption kubanga I'm a victim my political career was cut short olw'abaana baali basokola enda z'abantu batunze abaana 15,000 e India babajjemu organize babategedde embimanyi Museveni yayokola kunkwani kwa kasasiro sigenda naye olowooza nti kati ensi tebategedde singa tuwava mu parliament abantu banditegedde nti waliyo baali kitegedde singa tuwava mu state house omukazi tavanga waka nga tumaze kubuulya abantu kibatabudde nabalo kubanga bakubeera mu state house tebaali tegedde twabitegeera baalinya edduka ennogisi yaabwe naye kati ensi abasokoze ebamanyi ate yipakiti neebeererawo ddala kati mudde musokoole omusumba mugwe nabadde njogera naye nga ndaga engeri gye bajjamu yali awandiikidde wa IGP ng'alaga engeri abantu gye babajjamu ebintu ebyo n'agamba nti waliwo olupapula lwamuliro lwali byogedde ne mugati ebintu bino bituufu ejjoogo lyokka kukuniyamu kunyolamu kuniyamu banyaffe baasala bitoli mu binyemu kakati tugende ku parliament eno nkugamba wano parliament efulumye obuwumbi kanakatabu nkubuulira wait nkugamba the mafia group in Uganda and in government is therefore driven by money. They will poke their ugly noses whenever there is money.
This explains why they are targeting the Ministry of Works and others where money is available. In their shallow and palatial thinking, they believe that where there is money, it should be themselves, and only them, who should be in charge of such dockets. I'm the only person who can tell them that this is sheer arrogance in their faces. I detected this group a long time ago. This is why I produced my 2 books. I wrote about the Ministry of Works long time ago. Bago balikuwago muheresi. Akasenta ako bakagala. Chizunza mutwe naleta mulamu we bawamba amalwaliro. Ne baleta nakuli nkazunzenzo paka lwe nakakubana nkayingiza office. Museveni akabwana. I say Carlo, learning is it marathon? This is management of hospitals. And Museveni has failed. You mind Museveni ayinensonyi. Has failed to sack the woman. Alagide intelligence kuuma malwaliro. Why she is there? Avewo ekintu kibenga kitambula bulungi bakuchika munga kabada ministry urugirwa ministry bali kuchika munga kabada era no furu ate ruwaje kagale ngobori ndi bana abasajja mutu mubamanyi. I can destroy this group in only 5 minutes. Let us argue omanyi for mass communication to ya misanyo similes bwebugero mbagamba when you have an indisciplined teacher, male teacher, and the fellow is in love with one of the students, the girl students, obviously, is not serious. When that girl is involved in a crime with others, I call it to be busy. Aina okumukiza facing the same punishment of obutabakuba. Bunana abata. Kubanga muri mu girlfriend we. Uyo mwaba akutunulidde abana alabe ono omukuba. How do you treat this one? Yes. Aho basonyi babusonyi. Kyobera nti Museveni engeri yabalamu ebintu. Twalina problem mu State House. Nga abagenda up country abamu tebagenda. Ne bali emitwalo 7 buli lunaku. Nenga kutula ku list. Era nze babingamba nti bwenkuva ebweru nti okolaje. Simanyi komyawo tuwavo gundi kano kakadi koogera kaliko ekiri. Nembaga story teziraga. Ntinze omusajja omukulu mutabani wa Yohana Mirundi mu byenkomyawo mu box yange kadi kano katwava gundi nze mutani wa Yohana mbuya accountability sio pende to bimbulire wajizayo ngambi kwata anti nkwata akapapula simanyi nti wali nyenyonyi you check mu basabaze oba mwe lesi the auditor jigundi akabere mu basabaze you cannot treat me like a kid ebimusabi kolanganze kagati ye president yakola ekintu kimu abamaje bamugamba we get the civilians get allowances 70,000 per day. For us the soldiers we don't get. Ngabo baloza naye bagenda kola ki bawa Museveni tasobola kwabula majeke yagamba nti allowances nzijeewo ne bali nabagirako ddala ne ba civilian natujjako natukaga kati mugenda okola ngenda giyita ntandikwa ya mitwalo aga atano. In fact it helped in such a way nti abali balimba nti bagenda tebagendanga baberanga muno ne betololera muno balemeka musanvu namale nakubira atenga tebasasula genda up country mu hotel nyingi ogenti mva mu State House bakuga tujjudde baba badda I used to move with my money ngasinza kwogera nti mva mu State House up country ngosasula sente era bezagwanga unga nkomawo waliwo kube bayita batwavu simanyi gundi trip admin yekwe kolwe kana yekwe kolwe ekyali kitulese Isiraeli kiduke ne sente koze ngate kimanyi nti enyonyi ya Ethiopia yekolayo mu Isiraeli ngejjalu nako bakikomeko nekikoma n'entu yakyo kizibye kiduke kati yali gatinga mu munakoma omuti olwo ate boza katerega Museveni yatundika mu America New York okugenda mu lukiiko lw'Abaganda abali bafuma government goya wa sente teyekweka mu mpaji Entebbe mu mpaji wagenda tulina yadde 10 except me atambula ne sente iranzi nabalabanga nga sente bazibawera ku airport mbukubanga bamutagenda bazizaayo nolaba omusajja wajja ne mukazi we ku airport mutani wa Mirundi everalo kanti ma ndi mukazi wange amperekedde ku budola bwabwe bapadde omukokoteni nange batege ndikama kaka ngo nananga wadde ate n'ogenda bulungi. I worked in the State House because I had the money. I had the free. Ekitegeza mu State House wajjayo sente.
kunyamu naye nayigirayo naye okuba obuyozi kyobola nze mbakubyenze kanemba kakkanya kakati nkubulira negamba nti you cannot we have but mu mateeka baloya balina amagezi balina gwe bayita devil's advocate a devil's advocate nze bibye bakola sibyewuunya naffe twatooka okwegulira amanda nga pulezidenti abayogera amanda negaggwamu nikagubawugulamu ayina sente oyina kugenda ogina ogenda neweefunyira wali waali nti kandi Museveni give me a job aya bukenya musasi Museveni wamumatira nnyo to go back to a marriage you once left you must look at two things has the man changed his character olyokodde obojja kodde abaganda bakugandi kawerege ngedde eri obukulu kati ku myaka 7 sikuchapa oluyi omuchapa oluyi n'omufunyafunya buuza na Peter bwe yadduka nze namala webbanga okomoloiti nze namala webbanga edde yadduka mu state house vanga buddira bu illiterates ne babuteekayo most of these the problem with the illiterates tebawa respect wali gye basoma and they are not able to update their education akati nkugamba nti balooya balina kye bayita devil's advocate a devil's advocate mutuula nti ffe bwe tuba tukola tukiyita meditation nina olubaawo mu library yange nsooka ninga what if I'm talking like a sentongo and read other mercenary newspapers like this whose brain is half nuggies half brain naye kyogamba kino bino byawandika bifu busiru kakati kankubuulire nti ffe tutuula balooya abagezi bagenda ne bakugamba nti twetememu kyetuyita meditation noyogera wekka thinking loudly to when you come to me mbeera mu isolation era mbanjogera era nze nyinza okuba ettaffaali mu mutwe when they see me in hiding ku lubaawo lwange nga neekwese mu bantu mba tukiyita meditation mba njogera nzekka wefumiitiriza bano tebabiina basimulayo omupiira nti when you look at European soccer omusajja akwata omupiira nagustopinga oba nagureeringa nagukuba gye gulina okubeera oli gye gulina okubeera era gyali oba taliyo naye yakubanga woolina okubeera kati ate aba wano badiimuula yakubayo diimuula tebalina control nti soka tis control agundi ekyo tebakiyina dudu tebalina logi bakuba diimuula kakati nabano bwe bali nti as I said earlier nti if you have a girlfriend among the students you teach if you are an indisciplined teacher when they committed the same offense babaleke oba baleke kakati let me tell you these idiots don't overlook three things. One, is the parliament the only, is the speaker the only person in Uganda who is given these privileges? Banji bazifuna. The president is given the same privileges. The vice president is given the same privileges. The prime minister is given the same privileges.